ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obusobozi okutetenkanya ebyuma bino tusobole okufunamu okubeera nga tumanya ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala amakulu gaakyo ag'okungulu. Omusomi atusomedde aya yagisimbudde ku ntandikwa ya surati Luqman nga yeetandika. Ekigambo alif lam mim kifaananako ebigambo bingi nnyo mu Qur'ani ey'ekitiibwa nga bitandika oluusi n'ennyukuta emu nga nun oba qaf, oluusi ennyukuta bbiri nga yasin, oluusi ssatu nga kino kye tuliko alif lam mim, n'okusingawo kaf ha ya ain sad, n'ennyukuta endala nnyingi. Naye ennyukuta ezo mu tafsiri abamanyi baziyita alhurufu almuqatta'a, ennyukuta ensirifu. Ennyukuta ensirifu bulijjo tuziraba nga nannyini kuzisirisa bw'aba takubuulidde makulu gazirimu, kiba kizibu okutegeera buli nnyukuta kyetegeeza. Era ne mu Qur'ani wano abamanyi ba tafsiri ebitabo eby'enjawulo batutegeeza nti Allahu a'lam bi muradihi, Allah yasinga okumanya kiki yagenderera mu kusirisa ennyukuta ezo. So nga nazo tulina ozikkiriza nga aya eziri mu Qur'ani. Gamba nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali azoogerako mu aya ey'omusanvu mu suratu Al Imran, Allah subhanahu wa ta'ala ku nnyukuta ensirifu agamba bw'ati n'ezo zifaanana: a'udhu billahi minash shaitanir rajim huwa alladhi anzala alayka alkitaba, nti yoyo Allah yassa ku ggwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekitabo kino Qur'an, minhu naye nga kirimu ayatun muhkamatun, aya ezirikkiriya ng'amakulu gaazo gali musana, zitegeerekeka bulungi. Hunna ummul kitaabi, nga gwe mulamwa kyekinyusi ekya Qur'ani eno. Wa ukharu, naye ate mulimu aya endala mutashabihatun, enzibu z'okutegeera ebigendererwa byazo n'amakulu agalimu. Naye Allah agamba fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, naye abantu abalina kibuyaga mu mitima gyabwe, fayattabi'una ma tashabaha minhu, bagenda nga baffeffettamu aya ezo enzibu z'okutegeera ezina amakulu ag'ebuziba nga Allah ye bwe yali ayagala okubitegeera nga bitegeerwa batono. Abantu abalina kibuyaga bagenda baffeffettamu aya ezo zokka ibtighaa alfitna, nga banoonya okusuula abantu mu kikemo, wabtighaa ta'wilihi, nga banoonyera okwagala beetumiikiriza okwagala okutegeera enzivuunula yaazo. Wama ya'lam ta'wilahu illa Allah, naye nga Allah akakasa teri asobola kutegeera makulu galimu okuggyako Allah. Ffe kaakati abantu aya ezo tulina ozikkiriza yadde nga tebatubuulidde kiki munda ekirimu. Allah agamba nti warrasikhuuna fil ilmi, abakenkufu mu kumanya bwe bazituukako, yaquluuna amanna bihi, bo bagamba bugambi nti ffe ezo tuzikkiriza. Kullu min indi rabbina, ezo zetutegeera ne ze tutategedde, enzibu z'okutegeera, ennyangu z'okutegeera, zonna zaava eri Mukama waffe. Wama yadhakkaru illa ulul albab, teri bayinza kwebuulirira na bintu ebyo okuggyako abalina amagezi. Era tusaba edduwa nga wansi w'okutegeera kwa aya ezo tugamba bwe tuti rabbana la tuzigh qulubana, Allah tuwugula emitima gyaffe n'ogiteeka mu kibuyaga baada idh hadaytana, nga oluvannyuma omaze okutuluŋŋama ne tubeera abasiraamu.
wahab lana tukabiri min ladunka kubajuli rahmatu kusasira innaka antal wahhab ay Allah gumsasisi kati ayeyo alif lam mim ng'entandikwa bweri ku surati Luqman naffe tukkiriza nti yadde tetumanyi bigendererwa biri mu nnyukuta ya alif ebigendererwa ebiri mu nnyukuta ya lam ebigendererwa ebiri mu nnyukuta ya mim ffe tukkiriza bukkiriza nti kullu min indi rabbina amateeka ge tusobodde okutegeera ebitulemye okutegeera byonna byava eri Allah subhanahu wa ta'ala tulina kubikkiriza nga Allah subhanahu wa ta'ala yabitulagira. tilka ayatul kitabil hakim agambye nti ago mateeka gojja okusoma mu Qur'ani wano gojja okuwuliriza nga basoma Qur'an ayatul kitabi mateeka agali mu kitabo Qur'ani al-hakim agataliimu nkeka yonna nti oba gakubagana etteeka gundi lizze ne libeera nti litomeregana etteeka gundi mateeka aga Qur'ani agannyonnyola obulungi agataliimu nkeka agataliimu kukoonagana agataliimu kubagana buli tteeka livaayo bulambirira ne linnyonnyola ensonga ne ligiggusa n'ekyabisobola kukoonagana tteeka ddala. hudan wa rahmatan lil muhsinin itteeka eriri wano mu kitabo kino Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala kye yassa ku nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama buli tteeka eririmu hudan bulungamu bwereere buli ayagala obulungamu alina kukwata tteeka eryo limutuuse ku nsonga paka gyenegguka wa rahmatan ate mulimu okusaasira lil muhsinin eri abaneeyisa obulungi abantu abeeyisa obulungi be baliwa be batya Allah nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunnyonnyola ti al ihsan ekiyitibwa kuyisa bulungi an ta'budu allaha kwe kwesinza Allah ka annaka tarahu ng'olinga mulabako fa in lam takun tarahu kuba tumulaba fa innahu yaraka yakulaba kati abantu abatya Allah mu ngeri eyo Allah bayita al muhsinin abantu abeeyisa obulungi الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti abantu abeeyisa obulungi balina ebitendo kw'oyinza okubalabira gwe buli olabanga omuntu alina ebitendo bino Allah byayogerako wammanga ng'omanya nti y'omu ku bantu Allah baayagala baatenze nti beeyisa bulungi. Alladhina yuqimuuna as-salata be bantu abayimirizaawo esswala mu budde bwazo mu mpagi yaazo sunna zaazo ne babeeranga esswala bagitwala nga nsonga nkulu bagyetegekera okuva eno ku wuzu okuva ku nnyambala okuva mu kifo wanaagisaalira abantu ab'ekika ekyo be bamu ku beeyisa obulungi wayutuuna zakata ate abawa omusolo mu bugagga bwabwe obugagga obwa bizinensi nga bajjamu omusolo gwa Allah obugagga oby'obulunzi nga bajjamu omusolo gwa Allah obugagga obw'ebika ebyenjawulo nga bajjamu omusolo gwa Allah be bantu abeeyisa obulungi Allah bayogerako wahum bil akhirati hum yuqinun ate ne bakakasa nti ku lunaku lw'enkomerero gyeruli balukakasa tebalulinamu kubuusabuusa nti gyeruli Allah subhanahu wa ta'ala bye bakoze kuno ku nsinga birungi ajja kubasasula ebirungi ate nga balina okutya nti abeeyisiza obubi bajja kubonerezebwa. ألف لام ميم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. abantu abeeyisiza obulungi Allah baayogeddeko abasaala ne babeera nga batoola zaka mu bugagga bwabwe ne babeera nga olunaku lw'enkomero balukakasa nti gye luli tebalinamu kubuusabuusa Allah agambye nti abo ala ulaika ala hudan min rabbihim be bali ku buluŋŋamu obwava eri Katonda waabwe wa ulaika humul muflihun be bantu abajja okwesiima. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. agambye nti mu bantu wa minan nas man yashri lahwa alhadith mu bantu mulimu abateeka ssente zaabwe mu kugula ebintu eby'okwegayaaza obwegayaaza ne bagula ebintu byabwe nga bagulamu emboozi ey'okugayaalirako
abamanyi bwe baali bagunula emboozi y'okugayaalirako obugayaliza okumala ebiseera bakinnyonnyola ne batutegeeza nti abagula buteepu busiddi obuliko ennyimba. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti mu bantu mulimu abantu ekika abamala ebiseera byabwe mu kuwuliriza ennyimba, mu kugula siddi ez'ennyimba, mu kugula obuntu obukufaanaganako ng'obwo obw'okumalirako ebiseera. Naye ng'omulamu omukulu liyudilla an sabilillahi bighayri ilmi, ne beerabira nti bakikola ekyo mu butamanya bwabwe baviirako okubeera nga babuza abantu okuva ku kkubo lya Allah. Muntu okubeera nga yali badde agula Qur'ani agiwulirize, abamanyi boogera ki ku nsonga eno, Allah gy'agamba ki ku nsonga eno, asalawo okubeera nti agula nnyimba abeere nga aziwuliriza. Ekigambo lahu wal hadith abavunuzi ba tafasiri bategeeza nti abantu abagula ennyimba ne babeera nga ebiseera byabwe kuba bimalidde mu kifo ky'okubeera nti bawuliriza Qur'ani, bamanye ki Allah kyagamba, bamanye ki Allah kyayagala. Ennyimba ne zibuza abantu weyattakhidhuha huzwa, ne babeera nga Qur'ani bagifudde kintu kya kujerega bujerezi. Bw'oteekako Qur'ani oli akuyimiririzaawo nti ate tuteeramu ebyo abiwulira nga tebimugasa, abiwulira nga tebiina mugaso, n'ateekamu bino ebintu oba abiwulira amakulu oba tabiwulidde makulu, ye kasita awuliramu ki eddoboozi n'endongo nga ye agenda n'ebyo. Ulaika lahum adhabun muhin. Allah ategeeza nti abo balina ekibonerezo ekijja okubalaga nti baali ba wansi, ekyokubanyoomesa, ekibonerezo ekijja okubabeera nga ekibalaga nti baalina valyo mu nsi muno. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا singa omuntu ow'ekika ekyo yamanyira okuwuliriza ennyimba omala n'omusomera amateeka gaffe, walla mustakbiran ava amateeka we gasomerwa ng'agenda alaga okwekuluntaza nti wa kitalo, ka'lam yasma'aha ng'alinga atawulidde mateeka ga Allah nti ge gasomwa. Omuntu yamanyiira ebintu by'okwewulirawulira ebyennyimba ebyo bimuteekamu okwetwala nti wa kitalo, buli lwe bateekako Qur'ani awulira nga kye bamuteereddeko tekiina makulu. Ka'anna fi udhunayhi, gy'oli nti mu matu ge mulimu waqran, envumbo. Allah agamba omuntu ateeka olunkulu mu butayagala kuwuliriza kitabo kya Allah ne yeefuula nti takiwulira ng'ate kisomerwa awulira, fabashiruhu bi'adhabin alim, musanyuse nti alina ebibonerezo eby'obulumi. Ajja kufuna ekibonerezo ky'obulumi ku lunaku lw'enkomerero olw'okwefuula nti wa kitalo ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina amanu wa amilu ssalihati lahum jannatun na'im. Amazima ddala abo abakkiriza ne babeera mu bukkiriza bwabwe nga bagoberezaako okukola emirimu emirungi bajja kubeera mu jjana ey'ebyengera. Khalidina fiha wa'da Allahi haqqan wa huwa al-azizu al-hakim. Jjana gye balibeeramu obugenderevu n'obugenderevu nga terimu kufuluma, nga y'endagaano Katonda gye yakola nabo abali eyisa obulungi, ng'ate y'amazima Allah ajja kituukiriza. Allah huwa al-azizu al-hakim, ye w'amaanyi atawangulwa, al-hakim ateeka ekintu buli kyonna mu kifo kye kyetaagisa okubeeramu ekituufu. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خلق السماوات بغير عمد. الله يقول ayagala okutulaga obuyinza bwe, okutulaga nti Allah yasaanye okusinzibwa olw'ebyo byakola nga yekka yasobola okubeera nga abikola. Mu byekola nga tewali asaanye kubeera nti asinzibwa okujjako ye. Alaga obuyinza bwe nti khalaqa as-samawati bighayri amadin, ye yakola eggulu eyo limutunulako n'amaaso gammwe. Yatonda eggulu ezo zonna bighayri amadin tarawunaha, awatali mpagi gye muyinza kulaba n'amaaso. Ekyo tekijjawo okubeera nti waliwo amaanyi agaliwo mu bbanga awo agatalabwa n'amaaso, naye amaaso gaffe aga bulijjo Allah subhanahu wa ta'ala agamba tegasobola kulaba mpagi yonna ewaliridde eggulu. Wa alqa fil ardi rawasiya,
Allah ye yateeka mu nsi muno ensozi antamiita bikum ensi ereka okubeera nti ebayuuganya. Singa ensi eno teyaliiko nsozi yalibadde ng'eyuugana, naye Allah ye yateeka ensozi ku nsi kuno ne zibeera nga zikutte ensi ereke kubeera nti etuyuuganya. Wabatha fiha min kulli dabbatin, Allah n'asaasaanya ku nsi kuno buli kyonna ekitambula. Kuliko ebiramu ng'abantu, kuliko ebiramu ng'ebinyonyi, kuliko ebiramu ng'ebisolo, kuliko ebiramu ng'ebyennyanja, kuliko ebiramu ng'ebiwuka. Wa anzalna min as-samaa'i maa'an, Allah agamba ffe tusse okuva mu biro amazzi. Fa ambatina fiha, ne tumeza mu nsi muno olw'amazzi gano agatonnye ku nsi, min kulli zawjin karim, buli kika kya kintu kyonna eky'omugaso ekigasa omuntu. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Oyo entonda ya Katonda. Katonda atulaze entonda ye n'atugamba nti hadha khalqullah, okutonda eggulu nga tekuli mpagi, khalqullah, okuteeka ensozi ku nsi kuno ereke kuyuugana, hadha khalqullah, entonda ya Katonda. Okubeera nti nno yasaasaanya buli kiramu ku nsi kuno, hadha khalqullah, entonda ya Katonda. Okubeera nti atonnyesa amazzi okuva mu bbanga ne gameza buli kika kya kintu eky'ekitiibwa ekituwa omugaso, hadha khalqullah, entonda ya Katonda. Oyo asinzibwa ayitibwa Allah, kyaga nti hadha khalqullah, entonda ya Allah. Fa aruni, kale njagala mundage mmwe abasinza ekitali Katonda, maatha khalaqa alladhina min dunihi, ki kye baatonda abo abatali Katonda, nakyo mukindage. Bali zalimuna fi dalalin mubin, wabula abasamize, wabula abantu abasinza ebyawongo, abasinza ebitali Allah, bali mu mubuze obw'olwavu. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله سبحانه وتعالى تنجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، تواو مسجى يتبع لقمان amagezi. Alhikma kigezi amagezi nga buli kintu akiteeka mu kifo kyakyo, buli kintu akyogerera mu budde bwakyo, buli kintu akikolera wekisaanidde okukolerwa. Ye muntu ayitibwa alhikmata, ayina amagezi oba ayina amagezi amazaale. Lukumaani yali musajja Allah gwayogerako omulongoofu, teyali nabbi naye nga musajja mulongoofu. Allah n'addira ebikolwa bye, ebimu ku birungi bye yalaamira abantu okukola n'abitunyumiza mu Qur'ani ng'omulamu naffe tusobole okubeera ntubigoberera. Lukumaani bwe yali mu bikolwa ebirungi bye yakola Allah bye yasiima, yatubuulira n'aga nti Lukumaani yagamba anishkuru lillah, omuntu lwali ebazizza Katonda olw'okubeera nti akuwadde obulamu nga tobuyinaako magezi, olw'okubeera nti akuwadde ebyengera nga si mageziko, n'akuwa ebintu ebyenjawulo by'essinza kulumbujja kumalayo, walibadde nga ku makya n'olw'eggulu weebaza ku Allah. Waman yashkuru, omuntu bwe yeebaza, fa innama yashkuru li nafsihi, okwebaza okwo kuba kuyamba mutima gwe, okwebaza okwo kuba kuyamba ye. Allah subhanahu wa ta'ala talina kyafunamu. Bw'oba omwebazizza ye kye yeeyama okukukolera nga gwe yeebazizza kukwongera. Yagamba la in shakartum la azidannakum, nti bwe munanneebaza nja kubongera. Kati yeyeebaza omugaso gw'okwebaza gudda gy'ali. Omuntu agaanye okwebaza, Allah yagamba nti bwe munaagaana okwebaza fa inna adhabi shadid, ebibonerezo byange by'amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo okumwebaza. Ne Lukumaani bw'atyo mu by'omukumi omwogerwako nti yali musajja mulungi, yagamba anishkuru lillah, omuntu weebaze Katonda. Waman yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi, omuntu ayeebaza obulungi bw'okwebaza budde eri mwoyo gwe. Waman kafara, omuntu anaagaana okwebaza, fa inna Allaha ghaniyyun hamid, Allah mugagga, ebimutendereza bingi, ebimwebaza bingi. Omuntu aneeyisa ekikafiiri, mukafiiri oyo atayagala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, alowooza nti buli kyafunye magezi ge, buli kyalina ku pulaninga kwe, naye agaa nti aneeyisa ekikafiiri n'ateebaza, fa inna Allaha ghaniyyun hamid, Allah mugagga, ayina abamwebaza, ayina abamutendereza bangi. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza
nti wa idh qala Luqman, jukira Luqman lumunga ayise mutabani we libnihi, ayise mutabani we alina byamubuulirira, wa huwa yaidhuhu, yalinga abuulira omuzadde abuulira omwana we nga tamubuulira bintu bitali bya mugaso. Allah subhanahu wa ta'ala ayigiriza abazadde nti kyemwalikoze eri abaana bammwe mufaanane nga Luqman bwe yali abuulira mutabani we, yamugamba ya bunayya, mwana wange, la tushrik billah, tosamiranga, tosinzanga ekitali Allah, inna shirka, mazima okusamira, mazima okusinza ekitali Allah, la dhulmun azim, buli az'amaanyi bunene nnyo omuntu okubeera nti akola ekintu ekifaanaganako ng'ekyo. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله سبحانه وتعالى tugambye nti Luqman bwe yali alaamira omwana we ebigambo byatubuulidde tubiwulidde, obutasamira, obutasinza kitali Allah subhanahu wa ta'ala, ebyo bye yali amira omwana we ng'amubuulira ebintu eby'amagezi. Era bw'atugambye nti Luqman Allah namuwa amagezi, omuzadde ow'amagezi bye yali badde agamba ezzadde lye. Allah agamba nti wawassayna al-insana biwalidayhi, omuntu ono twamulagira ne tumukutira lunye nga tumugamba nti oyisanga bulungi bakadde bo. Hamalatu ummuhu, laba nnyina bwamusitula, wahnan ala wahnin, obuzibu ng'ayongerako buzibu, wa fiswaluhu fi amain, laba bwamuyonseza emyaka 2 okutuuka okumujja ku mabeere. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atugamba ng'atukubiriza okugondera abakadde ababiri, ate yajjayo maama n'amulaga nti yali badde n'enkizo nnene nnyo okusinga ku taata, kubanga maama yatukolera buli kye yatukolera ng'akikola mu buzibu okusinga ku taata. Okukwetikka mu lubuto emyezi 9 si kintu kyangu, kimutamisa byayagala, ne kibeera nga kimwagaza bulijjo byatayagala, n'abeera mu mbeera ey'obuzibu. Ate mu ssaawa y'okuzaala ala wahani, n'ayongerako obuzibu bw'obulumi, n'abeera ng'alaajana, obeere nga n'atakutuulira, obeere ng'omenyeka, n'agumiikiriza obeere omuntu omulamba. Ate bw'amaze n'agamba nti n'akuyonseza wa fiswaluhu fi amaini, amujja ku mabeere ng'amuyonsereza emyaka 2, anishkuru li, munneebaze nze Mukama Katonda, wali walidayika, oteekeko n'okwebaza bakadde bo, ilayya almasir, naye nga mukimanyi nti mwenna abazadde n'abaana gyendi ye wali obuddo bwammwe. Tujja kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala atubuuze akawonvu n'akagga, atusasule we twakola obulungi, abeeyisa obubi nabo babawe ekibajjamu. Agambye nti ilayya almasir, mwenna mujja kudda gyendi. Omuzadde walyebazizza Allah okuwa ezzadde, omwana walyebazizza Allah okuwa bakadde bo, anishukuru li, munneebaze nze Allah subhanahu wa ta'ala, wali walidayika, bw'omala okunneebaza oteekanga kwebaza bakadde bo, olw'okubeera nti baakola ekigambo kinene nnyo okutuusa okufuuka kyoli. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba wa in jahadaka, wadde nga tukkubirizza okwebaza bazadde bo, wadde nga tukkubirizza okubayisa obulungi, wadde nga tukkubirizza okubeera nti batwalanga ekintu ekyebbeeyi ennyo, naye Allah agambye nti wa in jahadaka, singa bakolangako kaweefube bombiriri bakadde bo, ala an tushirika bi, ogende ngubeere ng'ongattako, ma laysa laka bihi ilmu, bwe kyowulira nti toli mu mativu ku kyo, omwana amaze okukunjuka, omwana amaze okukula n'otegeera, otegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Naye singa bakadde bo Allah subhanahu wa ta'ala teyabawa kutegeera by'otegeera, ne babeera nga bo ate bategeerera mu byakusamira, ne bakugamba nti jangu mwana wange tugende tusamire, oba jangu tugende tukole kyonna ekinyiiza Allah, la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, tetukkirizibwa gondera kitonde kyonna singa kiba tukituwala wala kugenda kujemera Allah subhanahu wa ta'ala, bikibeera nga kitulagira bya bujemu. Wano Allah subhanahu wa ta'ala akugambye nti bwe bakolangako kaweefube, nga kaweefube ali ku byagenda osamiro nga teka ebintu ebirala,
ma laysa laka bihi ilm nga gwe tobitegeera bye bakola kubanga nabo bennyini abasamizi bye bakola ebimu tebabitegeerera ddala tebamanyi ntandikwa yaabyo tebamanyi gyenvudde waabyo gye yatandikira ate n'enkomero gye bigenda okukoma tebabimanyi kati naawe bweba tobitegeera fala tutiuhuma awo tobagondera wasahibuhuma fi dduniya marufa naye sigala ng'okolagana nabo ku bitali byakusamira mu byengeri y'ensi marufa nga weeyisa bulungi gye bali babeeranga ebyokusamira mwawukanye nabo naye ate tambula nabo mu byobulamu bw'ensi ebisigaddewo nga tobayisaamu maaso ng'obawa ekitiibwa mwawukane mu ekyo kyokka mu byensinza wattabi sabila man anaaba ilayya bwe ng'omwana yawukanye ku bakadde bo goberera kkubo lyabo bokka boolaba ekkubo lyoyo yekka bwolaba nga yateredde eyeenenya ng'akutwala kudda eri Allah thumma ilayya marji'ukum mukimanye nti oluvannyuma lwa byonna gyendi gye mujja okudda fa unabbi'ukum bannyonnyola akawunvu n'akagga bima kuntum ta'maluuna nga bwe mwali mukola ku nsi abakola obulungi bategeeze nti wakola bulungi bwe yakola obubi mukutegeeze nti wakola bubi يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى tunyumiza Lukumani ng'agenda mu maaso n'okugamba omwana we nti mwana wange nkulamira ng'omuzadde bwe yalikoze omuzadde omulungi munnaddiini ti ya bunayya mwana wange innaha intaku mithqala habbatin min khardalin nti nkutegeeza ky'okoze kyonna kuno ku nsi ne bwe kiribeera nga kirina obuzito bw'empeke y'akalo nga oba kirungi oba kibi fatakun fi sakhra ne kibeera nga kyewakola kiri eyo kyeziika ku lwazi olw'ensi esembayo au fi samaa'i oba wakikolera mu bbanga eyo mu bwengula au fi ardi oba wakikolera eno wansi ku ttaka ya'ti biha Allah katonda agenda kukikuleetera buli kyonna kye wakola mu butono bwakyo mu buzito bwakyo mu bunene bwakyo nawe wakikolera oba ku nsi kuno oba wansi w'ensi oba waggulu w'ensi ya'ti biha Allah alikikuleetera no aya endala yatugamba faman ya'mal mithqala dharratin omuntu waliba yakola ekintu nga kizitowa ng'akanyiikuuli khayran nga kirungi yara Allah agenda kimuleetera akirabe waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara omuntu yakola ekintu kyonna nga kibi nga kyekana obuzito bwakyo empeke y'akalo Allah yana kyagenda kikuleetera kyerukumani kyagamba omwana we ti mwana wange wonna woliba okikoledde wabe mu bbanga eyo nga gy'okikoledde wabe ng'okikoledde wano wansi mu ntobo y'ensi ku njazi ezisembayo oba okikoledde ku ngulu kwa nsi mu buzito bwakyo mu butono bwakyo mu bunene bwakyo ya'ti biha Allah agenda kukikoleka okirabe ku screen nti ekyo gwe wakikola inna Allah latifun Allah subhanahu wa ta'ala ayina ekisa atukwata mpola wano ku nsi tatubonerezaawo nga tumusobeza khabiron ate mukenkufu byonna bye tukola teyeetaaga kubuulirwa abimanyi. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Lukumani agenda mu maaso ng'abuulira omwana we ensonga enkulu omuzadde ze yali badde abuulira omwana we bw'oba ng'oyagala okutendebwa ku nsi kuno nti waliko naye wali muntu w'amagezi oteeka okubeera nga Lukumani bye yakola by'okoledde ezzadde lyo. Byebimu ku bino Allah agamba nti Lukumani agamba omwana we ya bunayya mwana wange aqimi ssalata yimirizaawo esswala wa'mur bil ma'ruf olagira abantu okukola ebirungi wanha anil munkari oziyizenga empisa embi bw'olaba ekolwa wasbir ala ma aswabaka ebizibu ebikugwangako obeeranga mu kumiikiriza inna dhalika min azmi al-umur mazima ebyo byenkunyonnyola bintu bikolebwa nga bimu ku bintu eby'obuvumu. Omuntu atali muvumu si kyangu kwevaamu kubeera nti asaala esswala si kyangu kulagira mpisa nnungi ng'alaba abaana Adamu bakola empisa embi si kyangu kyakuziyiza mpisa mbi bantu kugibajjako okubateeka ku nnungi si kyangu abantu kugumiikiriza ku musiiba egiba gibatuuseeko naye agamba nti byenkunnyonnyola ebyo inna dhalika ebyo byenkunnyonnyola mwana wange la min azmi al-umur bimu ku bintu eby'obuvumu nga bikolebwa buvumu si bintu byakuniina. Swala giyimirizeewo mu budde bwayo leka kusaala swala ng'ogatta ngatti empisa ennungi giragira abantu bagikole empisa embi weeweeyo giziyize
ebisijaga ku mulembe guno nga mubiraba omuntu okusituka n'obyogerako abantu bawawala amatu empisa embi okulya enguzi mu ggwanga mukiraba abantu situka oyogere ku kintu empisa embi erekerwawo empisa ennungi eyo giragira ekolebwe emiswiba abantu bagumiikirize bimu ku bintu ebyobuvumu ebiraga nti omuntu muvumu ogumiikirizanga okugumiikiriza kimu ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Allah subhanahu wa ta'ala tunyumiza Lukumani ng'agenda mu maaso n'okubuulira omwana we yamubuulira engeri gy'ateekwa okweyisa ng'omuntu eri Katonda we n'agamba n'amubuulira embeera gy'ayinza okweyisa eri bantu banne mu mpisa eza bulijjo n'agenda ku mpisa z'omwana ye ng'omwana engeri gy'ateekwa okweyisa eri abantu abalala n'amugamba wala tusa'ir khaddaka linnaasi togezangako okubinula n'oyigula ettama lyo ng'oyigula abantu nga ekigendererwa kyo mu kuyigula ettama eryo eri abantu kubayisaamu maaso okubeera nti omuntu ayinza okuziimuula abantu ng'akozesa ettama lye togezangako okukkakkanya abantu ng'oyita mu kubayigula mu matama oyita mu kubeera nti oyagala okubalaga nti guli wa kitalo okubeekanasa ng'okozesa emimwa gyo n'ettama wala tamshi fil ardi maraha mwana wange kunsi kutambuzanga amalala inna Allah la yuhibbu Allah kyatayagalira ddala ku nsi tayagala kulla mukhtalin buli yenna omuntu atambulanga w'amalala fakhurin ng'agenda yeeyagala yagalira ku bantu. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. yagenda mu maaso ng'abuulirira omwana we ng'amukunjula waqsud fi mashika beera nga wakati mu kutambulako tosaatuuka busaatuusi ate tosooba beera wakati waghdud min sawtika okkakkanyanga eddoboozi lyo toboggolanga okubeera ng'okukola oyatika bwatisi ate tobeeranga eddoboozi lyo ng'abantu tebawulira obeeranga wakati okkakkanyanga eddoboozi ne libeera nga lisaanidde omuntu mulamu. inna ankara al aswaati yamutegeeza nti amaloboozi agasinga okuba amabi ku nsi kuno la sawtu lhamir eddoboozi ly'endogoyi teoyogeranga nga mu ngeri y'endogoyi ng'obwatuka bubwatusi wabula opimanga embeera n'oyogera mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. yayigiriza omwana w'entambula n'ayigiriza omwana we enjogera n'ayigiriza omwana we okubeera nti empisa z'obuntu obuteenyinyimbwa abantu ng'okozesa amatama n'amukuutira okugumiikiriza n'amulagira nti agira banne empisa ennungi ate obaziyiza empisa embi ku sayidi ya Katonda tomugattangako ekintu ekirala ate swala oziteekengawo zibeere mu budde okakase nti buli kyokola ne bwekiriba kitono kitya Allah alikikuleetera n'akikulaga n'akikusasulamu. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هل تجد أن تكتب أن الله سخر لكم الله يتغوندeza الله yabagondeza mwinga abantu ma fil ardi ma fis samawati byonna ebiri ku biweereza ffe enjuba eweereza ku muntu omwezi guweereza ku muntu ebire biweereza ku muntu emunyenye ziweereza ku muntu wa ma fil ardi ebiri ku nsi kuno byonna yabitukuddeza ennyanja tuyitako obuyisi ne tutambula ebyennyanja ne tubirya olukalu tulikozesa ebbanga tulikozesa wa asbaga alaykum ni'mahu nabeeranga ayinjuwaliza kumwe ebyengira zahiratan wa batinatan mulimu ebiri kungulu bye mulaba mulimu ebiri munda bye mutasobola kulaba munda eyo tulina ebiyungo byaffe byotasobola nakutunulira omuntu talabanga ku mutima gwe talabanga ku kivumba kye talabanga ku magezi ge wabula byonna byengira Allah yabituwa agamba nti ebintu ebyo byonna Allah yabitugondeza n'atuwa ebyengira bye tutegeera kungulu nga tuyinza obitegeerako n'okitegeera n'amagezi ga bulijjo ate waliyo n'ebyengira by'otayinza kutegeera nga bya munda byetaaga okumala okutuuza onnyonnyoke otambula wali atatambula oyogera wali atayogerangako olaba wali atalabangako byonna byengera otegeera wali atategeera nga kira ajja kufa tategedde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ebyengera byemulabako zahiran kungulu wa batina n'ebyomunda wa mina nnasi man yujadilu fillahi bighayri ilmi ate ne mu bantu mulimu abakuba akakyakaali nga bawakana ku nsonga za Katonda
nga balaganga bamutegeera naye bighairi ilmin nga mu butuufu bayina ensonga ze bayimirizaawo eziraga okutegeera kwabwe Katonda naye nga tezeesigamye ku kumanya, wala hudan tebalina buluŋŋamu bwe bayina nti babujja ku kundi, wala kitaabin munir tebalina kitabo kibamulisiza ku nsonga ze boogera, wabula nga batulaga nga abalina kye bategeera ennyo ku Katonda naye bambi nga tebalina ku nsibuko z'okumanya bwe bayimiridde. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الله سبحانه وتعالى تجيزا وإذا قيل لهم abantu abeetumiikiriza okumanya Katonda nga tebalina kitabo we bayimiridde, tebalina buluŋŋamu bwe bayimiridde. wa idha qila lahum, bwe baba babagambyeko abamanyi, ittabi'u mugoberere ma anzala Allah, Katonda bye yassa ku bannabbi be. Katonda alina message ze yassa ku bannabbi be bazituuse eri abantu, naye bwe babagambako nti mugoberere Allah subhanahu wa ta'ala bye yassa ku bannabbi babituuse eri abantu, qaalu bagamba abantu abasamize, qaalu bagamba abantu abatategeera Allah, bal nedda fesitujja kukola ekyo, wabula nattabi'u ma wajadna alayhi abaana, fetujja kugoberera bye twasangako bajjajjaffe nga bakola, bakitaffe bye baali bakola bye tujja okukola. Taata yali takola kino naffe abaana tetujja kukola kino, bajjajja baali tebakola kino naffe tetujja kikola, kino bye byaffe ebyawano bajjajja bye baali bakola naffe bye tujja okukola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walau kana ash-shaytanu yad'uuhum ila adhabi as-sa'ir, munaagoberera bajjajjammwe ne bakitammwe wadde nga Sitaani yali emaze okubakoogula okubatwala awali omuliro Sa'iri, era munaasigala mukyagoberera bajjajjammwe, mulirredde okuyingira omuliro. Amakulu nti omuntu yali badde ng'atwala ebyabajjajja horoseero, yali badde alondamu ebitakoonagana nanzikiriza entuufu n'abeera ng'abigoberera, ate ebikontana n'enzikiriza entuufu yadde byali byabakitaffe n'abeera ng'abyawukanako, kubanga Obusiraamu yeddiini yokka, inna ddiina inda Allahi al-Islam, eddiini emanyiddwa mu maaso ga Allah Busiraamu. Allah agamba waman yabtaghi ghayra al-islaami diina falan yuqbala minhu, omuntu aligamba nti nze nkutte eddiini naye nga si Busiraamu, ebyo munnange tanenyanga, Allah tagenda kukkiriza mbeera eyo. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. الله سبحانه وتعالى تجيزا ومن يسلم وجهه إلى الله, omuntu addidde feesi ye n'agiwa Katonda yekka, amakulu nti n'abeera ng'emirimu gy'agenda okukola gye gyokka Katonda gy'ayagala kwatadde amaanyi ge, wa huwa muhsinun, n'agoberezaako okuyisa okungi mu nsi muno, fakad istamsaka bil'urwati l-wuthqa, aba yeekutte ku mukuumu ennyo okutagenda kumuyiwayo, aba yeekutte ku mukuumu gw'amaanyi okubeera nti tekugenda kubeera nga kumusuula awabi. Wa ila Allahi aqibatul umur, enkomerero ya buli kinsonga yonna, enkomerero y'ebintu byonna tugirinde nga tumaze okutuuka mu maaso ga Allah. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى تجيزا nti omuntu walisaanye kweyisa bulungi, omuntu walisaanye okubeera ng'okubera amateeka ga Allah, si kutwala holoseero ng'okutwala bulambalamba byonna bajjajja ebirungi n'ebikyamu bye baaliko, naye bw'onookoowola abantu ne bagaana, kuba mulimu abajja okugaana, oli alemererwa agambe nti nze nja kusigala ku bya nnono, siri ku ebyo bya ddiini zammwe. Allah ategeeza nti gwe ng'amukoowodde tonakuwala. waman kafara, omuntu anajeema, fala yahzunuka kufuruhu, obujeemu bwe tekubeeranga nga bukunakuwaza. Omuntu anasalawo ku mukafiiri tonakuwaliranga obukafiiri bwe. ilayna marji'uhum, balinde gye tuli gye bajja okudda, fanunabbi'uhum, fe tujja okubannyonnyola bima amilu, engeri gye baakolangamu mu ngeri y'obulamu bw'ensi, mu bulamu bw'ensi muno, engeri gye beeyisaamu, engeri gye baakolangamu emirimu gyabwe. inna Allaha alimun bidhati sudur, Allah amanyi ebiri mu bifuba by'abantu. Allah kyava agamba nti amanyi ebiri mu bifuba by'abantu,
kubanga okumanya okusembayo kwa buli muntu kuli mu kifuba kye. Wano oyinza okutulaga ekintu nga kirala naye nga mu kifuba kyo mwe muli amazima. Oyinza okutugamba nti ndi musiraamu naye nga ffe tumanyi oli musiraamu ku ngulu n'embeera zo, naye nga mu mutima gw'omanyi nti ko oyina essabo. Ekyo ffe tetukimanyi wabula ku mutima gwo oba okimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwatugamba balil insana ala nafsihi basira, buli muntu yenna ebikwatagana ku mwoyo gwe abimanyi bulungi. Ekituufu wano kyolaga abantu oba kyekituufu ekiri ku mutima gwo byonna obimanyi bulungi. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. Tegeezezza abanakaafuula tebakutakuwaza balinde ffe bajja kudda gye tuli tubannyonnyola obukaafiiri bwabwe, kubanga ffe tumanyi bibuulisa kungulu ne munda. Naye numatti'uhum qalilan, tujja kubeeyagazamu mu bulamu bw'ensi akaseera katono nnyo, akaseera mpaka aga obeere ng'otibako mu bulamu bw'ensi ozimba enju ennungi, abakazi abalungi, Allah kuwa abaana ba dokita, Allah kuwa abaana ba yinginiya, Allah agangenda kweyagazaako gwakaafuwadde n'ogaana kubanga ejja naye eri wano nkweyagazeeko katono obeere mu bulamu obweyagaza buno obw'okunsi obw'essaawa obusaawa bwakiyita mu lujja. Thumma oluvannyuma nga mmaze okujja wano natarruhum, tugenda kubawalaawala ila adhabin ghalidhin, tubateeka wali ekibonerezo ekizitowa. Oluvannyuma lw'okuva wano ojja kweyagalako katono, ozimba amayumba amalungi, ovuge emmotoka ez'ebbeeyi, mu bukaafiiri bwobwo, mu busamize bwobwo, naye oluvannyuma tugenda kukwatako n'amaanyi gaffe tukuwalewale ogende eri ebibonerezo. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله تقامي أنت ولئن سألتهم يشيون سابان تسينبو بابوزا من خلق السماوات والأرض مغموما يعني يقول نيسيبو مينا بيروزو بياموي layaqulunna Allah, bajja kuddamu nti ebyo Katonda yabikola. Kati singa mumanyi nti yabalita ku dunia kuno yakola ensi kwe muli n'akola n'eggulu eribali waggulu nga Allah oyo mwalibadde muteekako amaanyi n'ebirowoozo ne mukola by'ayagala. Nye bwe babuuza bakutegeeza nti Allah yabikola. Kuli alhamdulillah, bagambe nti amatendo gonna ga Allah, okwebaza kwonna tulina kwebaza Allah kubanga yatukolera eggulu n'atukolera ensi kwe tweyagalira. Twalyebaziza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti atutadde mu nsi muno n'atuwa kaccansi akakola emirimu gy'ayagala ate n'agitubulira. Naye bal aktharuhum la ya'lamuun, abasinga obungi ate tebamanyi. Bakkiriza nti Allah yabaleeta ku lwati lw'ensi eno era n'eggulu lirye, naye ate bye balina okukola n'okwebaza tebeebaza Allah, bye balina okusinza tebasinza Allah. بل أكثرهم لا يعلمون أبسنكم يتبمني يشتوفوا يجوكولا. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني. كيجزان تبين وكتيجيرا وكتيمانيا. لله ما في السماوات والأرض. Mumazo kakasanti Katonda yakole eggulu n'ensi, ate mwongereko n'okakasanti ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi byonna biri wansi we, bibye yabiinako obuyinza. Inna Allaha huwa al-Ghaniyyul Hamid. Allah mugagga atenderezebwa bingi, bimwebaza bingi, era ye mugagga teyeetaaga, talina bwetaavu erimu. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okutegeeza kubanga Katonda wadda teri amanyi we yatandikira, teri amanyi Katonda nkomerero ye, talina nkomerero, talina ntandikwa. Akutegeezezza nti walaw annama fil ardi min shajara, tisinga emiti gino gyonna gye mulaba ku nsi kuno, aqlaamun zaali kalaamu eziwandiika, wal bahru nga ennyanja gaggadde, ocean namba nga yonna ye bwino akozebwa mu miti gy'ensi eno. Emiti gy'ensi eno zifuuse kalaamu, ne wabaawo ennyanja gaggadde nga ye bwino, nga tukoza n'emiti gino nga bwe tuwandiika ebigambo bya Allah. Ennyanja eyo yali kalidde nga tuwandiika ebigambo bya Allah, ennyanja eyo yali kalidde, yamudduhu min ba'dihi, neebeera ng'edduukirirwa eyambibwako ng'emaze okukalira, sab'ata abhurin, agayanja amalala 7 nago ne gabeera nga tugakozesa nga tuwandiika ebigambo bya Allah. Ma nafidati kalimatullah, ebigambo bya Allah tetwalisobodde kubimalayo kubiwandiika. Ennyanja yali kalidde,
ne tugezaako okuleeterera n'ekalira neyambibwako ze ennyanja 8 omusanvu okuyambya ennyanja eri ekalidde emiti gyonna egiri ku nsi nga tugikozesezza eminene n'emitono ne tugikolamu amakalamu agawandiika ebigambo bya Allah byali sigaddewo nga tebinnaba kukola ki kubeera nti biggwawo. inna Allah azizun, Allah tawangulibwa, hakimun, omulamuzi omwenkanya ateeka buli kintu ekyesaani. ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna Allaha sami'un basir. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza ma khalqukum tekuli okutondebwa kwammwe nti asangamu obuzibu, wala ba'thukum kyekimu n'okuzuukira kwammwe tekuli nti alisangamu obuzibu, illa ka nafsin wahida, byonna bitwalanga amaanyi g'oteeka mu kukola omwoyo gumu. Emyoyo gyammwe gyonna kifaanaganako n'omuntu alina swiiki ng'asobola okuswiikinga wano ensi yonna n'eyaka, amataala gonna gaaka nga tatawaanye. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti okutondebwa kwammwe nkutwala ng'okutondebwa mwenna abali mu nsi, nkutwala ng'okutondebwa kw'omwoyo ogumu. Obudde bwe mmala mu kutonda omwoyo ogumu bwe budde bwonna bwe mmala mu kutonda emyoyo gyammwe. Bwe kifaanaganako ne mu kiseera ky'okuzuukira kwammwe, okuzuukira kw'omuntu omu obudde bw'amala kwe kuzuukira kwammwe mwenna. Allah agamba nti mu kutonda kwammwe siinaamu buzibu, mu kuzuukira kwammwe siinaamu buzibu. Muyina okukakasa nti nze nabatonda ate nja kubazzaawo, ate mubalibwe abeeyisa obulungi bafune obulungi, abeeyisa obubi bafune ebibasaanidde. inna Allaha mazima Allah sami'un, awulira byonna bye mukola, basirun atala. alam tara anna Allaha yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layli wa sakhkhara الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى ategeeza ng'ayagala okutulaga agamu ku maanyi ge, ebintu ebitasoboka kukoleka kitonde kyonna. Bw'amala okutulaga amaanyi ge tusobole okukkiriza. Alam tara, gwe tolaba, omuntu wa bulijjo tusobola kukozesa magezi go n'olaba. anna Allah yuliju al-layla fi an-nahari, Allah yayingiza ekiro mu musana, wa yuliju an-nahara fi al-layli, nayingiza omusana mu kiro, ne bibeera nga biddiringana, kino kivaawo kino kiddawo, kino kivaawo kino kiddawo. wa sakkara ash-shamsa wal-qamara, Allah n'atugondiza enjuba n'omwezi. Enjuba nejja n'eyaka, eyo n'egenda, eyo n'eyaka n'egenda, otuuka n'okulowooza nti oba yaliwo eno mpyawo beene kwegamba ebino bijja ne bivaawo, enjuba ejja n'evaawo, omwezi ne gujja. kullun yajiri, buli kimu kiseeyeeya mu ngeri yakyo, ila ajalin musamma, okutuusa Katonda lw'aligamba nti kaakati essaawa eweddeyo, enkomerero etuuse, enjuba ogwayo ne gukoma, omwezi ne gukoma, obudde okukya ne kikoma, obudde okuziba ne kikoma, buli kimu kitambulira mu mbeera yakyo. Ekiro kikyatambula nga bwe kibadde kitambula, omusana gujja kutambula nga bwe gutambula, enjuba etambule nga bweri, walqamaru n'omwezi bwe gutyo, kullun, buli kimu yajiri ila ajalin musamma, kijja kusigala kiseeyeeya, kijja kusigala kitambula okutuusa obudde bwakyo bwe bakigerera bwe buligwako, kiryoke kiyimirire. wa anna Allah bima ta'maluna khabir, Allah bye mukola mukenkufu nnyo, abumaanyi, akulaza amaanyi nti yalina amaanyi agateekawo ebintu ebyo mu kiro, musana, njuba, mwezi, ate nabyo birina obudde bwe bijja okukoma bibeere nga bisirisibwa. dhalika bi anna Allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwa al-aliyyu al-kabir. dhalika, Allah kunnyonnyola ebyo byonna okitegeere, bi anna Allaha huwa al-haqq, Allah ye mazima, Allah ye wa mazima, Allah yasaanye okusinzibwa. Akulaga qualification izi, ebisaanyizo ebimufuula nti yateekeddwa okusinzibwa. wa anna ma yad'una min dunihi, naye abantu bye basinza nga bali mu kusamira al-batil, byebintu ebipangepange, ebintu bikyamu, ebintu ebisinzibwa bitali Allah, byonna bonna bubuze bwereere. wa anna Allahu huwa al-aliyyu, Allah ye wa waggulu kamala byonna, al-kabiru, omunene. Tewaliiwo kisaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa kujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bino ebyateekebwawo bajjajjaffe twasanga ebyo byonna al-batil, bukyamu, si bye bisaanidde okubeera nga tubigoberera. Tusaanye okugoberera al-aliyyu wa al-kabiru. alam tara anna al-fulka tajri fi al-bahri bi ni'mati Allahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin shakur. Tegeezezza ajja akulaga amaanyi ge
ajja kulaza obwengula nti omusana, enjuba, omwezi, ekiro bonna maanyi ge. Tewaliwo kitonde kyonna kibiinako ki buyinza. N'agamba nti oba ggwe bikulemye okutegeera, omulala kankulage ekyokutegeera. Alam tara ye tolaba ate kino anna alfuluka amaato, emmeeri, tajiri fil bahari, biri ku nnyanja biseeyeeya wansi mazzi eri munda, wansi buziba mwe muli kungulu museeyeeya, ne bizinensi zammwe ku maato muli kungulu museeyeeya. Allah abatwala, Allah abayisa ku mazzi nga museeyeeza kuli. Agamba temulaba amaato gammwe tajiri fil bahari bwe gaseeyeeya ku nnyanja bini'matillah. Ebyo byonna byengera bya Allah. Liyuriyakum min ayatihi, ayagala abalagi ebyamagero bye. Inna fi dhalika, mazima mu ebyo bye tujja twogera, la ayatin, mulimu ebyokuyiga, mulimu ebyamagezi, likulli sabbarin shakurin, buli bonna abalina obugumiikiriza ate ne babeera nti baali badde beebaza. wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'awu allaha mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila albarri faminhum muqtasid وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الله سبحانه وتعالى kutegeeza nti abantu abalina obugumiikiriza agambye nti ebyo bye tugera mulimu ebyamagezi n'ebyokuyiga likulli sabbarin, eri buli abalina obugumiikiriza obutabasuula mu bujeemu, kubanga waliwo ebintu by'obujeemu ebinyumira abantu, naye abalina obugumiikiriza obutabikola ne bagumiikiriza ne bagaa tubisanga mu maaso ga Allah ebituyiseeko wano, ebyo katubireke tubyerekereze, kubanga Allah tabyagala kuno ku duniya tetujja kubikola. Shakuru ne beebaza ekyo Allah kyeyabawa, abo be balina amagezi abasobola okubeera nga beegulirira n'ebintu ebyo. N'abagamba wa idha ghashiyahum mawjun, abantu singa babeera ku nnyanja ne gabajja gabalumba amayengo nga gaagala babikka, kadhulali nga ogalaba galinga agasozi, amayengo gabakubyemu agasiikirize, gasobodde okufumbira nga n'enjuba tebakyagiraba, agayinga ag'amaanyi ku gayanja aganene, amayengo gali waggulu, eryato liri wansi nga tokyasobola nakulaba njuba ekusiikiriza, ejjengo likusiikiriza olw'obunene bwalyo. Omuntu agamba nti singa Allah atugamba nti singa omuntu atuuka mu mbeera eyo ey'okubeera nti amayengo gaagala omubuutikira ali mu lyato, da'awu llaha mukhlisina lahu ddiina, ku ssaawa eyo abantu nga bali mu kaseera akazibu badde eri Allah ne bamulaajanira, ne babeera nga bamukoowoola nga yekka gwe balaga nti ddiini bamalirivu ku lulwe, buli kye bakola bakikola ku lwa Katonda. Falamma najjaahum ila albarri, kikwewuunyisa Allah bw'amala okubaanukula ne bava mu mayengo ago ne batuuka ku lukalu, n'abawonya ne batuuka ku lukalu, faminhum muqtasidun, mubeeramu abasigala ku mulamwa. Wama yajhadu bi ayati llah, abantu tebayinza kuba kifuba ku mateeka ga Allah illa okujjako kulla khattarin kafur, buli yenna omuntu omuwakanyi abeera nga yeekuluntaza, omuntu oweekuluntaza abeera akuba ekifuba ku mateeka ga Allah tayinza kukikola okujjako yenna ali mu bukafiiri obw'ekika ekyawa. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala ategeezezza nti mulimu abaana Adamu abayinza okubeera nga baabavudde mu mbeera eyo, abasigala nga bali wakati nga si mukkiriza nti akkiriza nti Allah yamuwonyezza, ate ne mu bukafiiri nga nabwo tabumatira bulungi nti bumuyamba. Eri omuntu abeera wakati alimu olusiraamu alimu olukafiiri. Allah subhanahu wa ta'ala n'akutegeeza teri wama yajhadu, teri ayinza kuba kifuba ku mateeka ga Allah ng'akontana nago, illa kulli khattarin, okujjako buli yenna omuntu mufezi, okujjako omuntu yenna
ghaddarin kafur omuntu yenna alabika nti mukumpanya eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate mukafiri nnyo ye muntu ayinza okuba ekifuba ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ategeeza nti ya ayuhannaasu abange mu abantu ittaqu rabbakum mutye katonda wammwe. Katonda waffe yaliwa ye katonda oyo akugambye aleeta ekiro n'aleeta omusana n'atutambuza ku mazzi n'atuwonya obubenje bw'oku mazzi bwetulaajanira ne tubeera nga twerabidde byonna bye tusinza okuggyako ye katonda Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde eggulu okutali empagi erabibwa n'amaaso gaffe. Ekigambo kulabibwa n'amaaso naggambye nti abamanyi bakitegeeza nti amaanyi gano agatalabibwa n'amaaso gravity eyo yo tetuka naye gano agatala empagi erabwa n'eriiso lyo eyo gyayogerako nti tolina mpagi gy'oyinza kulaba na liiso kwesigamya eggulu. Ebyo byonna Allah alaga obuyinza bwe bw'amaliriza ng'agenda okumaliriza essuula eyo n'agaa byonna byenkulaze amaanyi gange byenkulaze. Mbadde nkusaba ya ayuhannaasu abange mu abantu ittaqu rabbakum mutye katonda wammwe wakhshaw yawman mutye olunaku la yajzi walidun an waladihi omuzadde lwatagenda kubeera nti alina obwetaavu eri omwana we wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'an wadde omwana okubeerako kayinza okutaasa mukadde we konna lunaku lwa muntu kwefaako. inna wa'da allahi haqqun Allah abagambe endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mazima. Allah tajja kusasula by'otakoze, omwana tajja kuyamba, omuzadde tajja kuyamba mwana we. Olunaku Allah gaye buli muntu likulli muri'in minhum yawmaidhin sha'nu yughni, buli omu aliba bize ng'embeera gy'alimu yeefaako yekka. Allah agamba endagaano yange ya mazima. فلا تغرنكم الحياة الدنيا تبصري وزغرام بنسير وجهك الله ولا يغرنكم بالله الغرور تبصري وزستان ياسري وزا نابجك الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله سبحانه وتعالى لفهم تتجيزانتي يا أيها الناس أبانكم وأبانتم الله أتقانت إن الله عنده علم الساعة. Allah subhanahu wa ta'ala okumanya olunaku lw'essaawa ekiyama kinaabaawo ddi byasigala gyali. Baabuuzanga nabbi Muhammad yasalunaka ani ssaa, bakubuuza essaawa olunaku lw'ekiyama lunaabaawo ddi. Nabbi ya rabbi ngaddangamu nti bannange nange simanyi. Era ne Jibrilu yajja mu hadiisi yaffe ennene mugimanyi, n'amubuuza mbuulira essaawa yaddi, n'amugamba mal mas'uulu anha bi'alama min as-saa'ili, simanyi. Yambuuza tomanyi nange simanyi. Ffenna ekyo Allah yakyesigaliza ekyokumanya essaawa. Si ssaawa yokka eri ennene ey'okuzingako ensi, wabula n'essaawa y'omuntu ey'okufa. Inna Allaha indahu ilmu ssaa, okumanya essaawa y'omuntu nti anaafa budde bundi alifa bw'ati, ekyo Allah yakyesigaliza. Wa yunazzilu al-ghaytha, Allah yassa enkuba. Ekigambo ky'enkuba ekikwatagana na Allah. Singa enkuba eba etukuzeeko ky'okolaba ng'abantu bagamba buli bantu mulaajanire Allah, abasiraamu musaale Allah subhanahu wa ta'ala tumwenenyeza atusiza amazzi. Lwaki tusobola kugenda ku poliisi ne tuwaaba nti enkuba eganye? Tusobola kugenda mu paaliyamenti egiteeseeko nti enkuba eganye? Wabula ekigambo bwe kiba kiguddewo ng'omusana gwase, abantu bakikakasa mu ssaawa eyo nti alina okulaajanirwa, alina ofiisi y'enkuba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ne bwana tutegeeza ng'akakasa wa yunazzilu al-ghaytha, yatutonnyeseriza enkuba. Wa ya'lamu ma fi al-arham, yamanye ebiri mu nnabaana. Ebiri mu nnabaana si kumanya nti bamwana mulenzi bamuwala kyokka. Ebiri mu nnabaana okubimanya, ali mu nnabaana anaaba mulongoofu, anaaba muntu mukyamu. Ekiri mu nnabaana omwo kirimala emyaka emeka ku nsi kuno, kigenda kulya kigagga kyavu, riziki yakyo egenda byonna ebyo byonna Allah subhanahu ya'lamu ma fi al-arham. Ebiri mu nnabaana z'abakyala Allah amanyi purogulaamu yaabyo byonna nga bwe bijja okuyita kuno ku nsi, engeri gye bijja okuyitamu n'oluvannyuma lw'obulamu bw'ensi abimanyi. Wama tadri, kuba tukimanyi bulungi mu hadisi yategeeza nti omuntu singa abawezezza ennaku 12 gy'emyezi 4, Allah subhanahu wa ta'ala aleeta malayika newandiika riziki ye. Allah amanyi riziki y'omuntu tegwawo bugwi nti accidentally nti omuntu ekino na kino nedda. Allah kimanyi, amanyi riziki yo gy'olirya, amanyi obulamu bwo ojja kubeera mulongoofu oba si mulongoofu. Ekirala Allah n'agamba wala tadri nafsun madha taksibu ghadan, kiriyo mu mwoyo gwa muntu kumanyi enkya gugenda kukola ki.
teriyo muntu kumanyi kubanga enkya oyinza okupulaninga enkya nti ngenda kukola kino ng'ate enkya ogenda kuba mu ddiiro ku ssaawa ezo ng'abantu bali mu miranga. Teri muntu amanyi ky'anaakola nkya nga ma tadiri nafsun bi ayi ardin tamuutu. Teri muntu amanyi kitundu kya nsi kuno kwalifiira. Abantu bangi babazadde kuno ate ne bafiira Bulaaya, bangi babazadde kuno ne babaziika eyo e Makka bagenza okukola hijja tebakomyeyo. Abalala teri muntu ayinza kugamba mbi ayi ardin tamuutu nti alifiira mu kitundu gundi oba alibeera mu kitundu gundi Allah ajaliyo weerimutuukira. Inna Allaha mazima Allah alimu khabiru mumanyi nnyo byonna byonna byetukola abimanyi, amanyi ebirimu n'abaana, amanyi obungi bw'enkuba, amanyi ekiyamu ekiriberawo, amanyi n'abaana ebirimu, amanyi wawo gy'olifiira. Khabirun ate ku byetukola mukenkufu teyeetaaga kuwulira, buli kyonna ogenda okukikola nga yakitegedde dda n'enniya yaakyo obumalirivu bw'okikoleddeko, kikoledde ku mwoyo gwakwagala bakulabe, okikoledde ku mwoyo gwakwagala kusanyusa Allah, byonna byonna khabirun mukenkufu ku byo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tumalirize essuura eno abeerenga baganda baffe omukulu Abdul Aziz Sekitto agirikodinze wano ku ssomero King Faiz Buye ne Sheikh Ismaila Sulaiman Kata, nanze mbadde ngezaako okulaga amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bwe gatambula. Ekyo nawe kyenjogedde nga kituufu fa min Allah, Allah yanuŋŋamizza. Ekyo kyowulidde nga kiyitidde fa min ashaytaani, shaytaani yegezezaako okuwugula. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebituwulidde ate ne muganda waffe Musa Bukomo omusomesa ku Buye. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala namutasule mu bulungi tubadde naye wano okubeera nga tumeggana eddimu y'okuweereza abasiraamu. Assalamu alaikum.